Pewa sente amanya kwa. Abantu bagamba muno simanyi kulabirira zino. Ozirange yongera ku sente ezo. Zino. Ndeko zirajati. Timuddawo temumanyira birira abantu. Temutusinga COVID. Isimo badde okabaka tofuluma bizike. Funa ba dokita. Naye mwesewa awala bo mu kikubo mu Nelson. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Bana malalu. Isima. Tubale tumayizo ndogenda zirekayo bulesi. Ngeri gyosinkanye dokita obutabukwa. Anje agambe Isima twala change gono ogula ebintu bya waka. Ekintu okikubye nkikubidde ddala kankole emirimu gyange musajja omwavu genda mu katalo otime ebintu kangene njimembere nzikiriza loloza omwavu afa mirimu baba bakwagadde ng'oli mwavu kola emirimu nva mu by'okweganya akazi bagaggawala kangene ndeeta obumonde ate kiki ekyakimani n'agamba ndi mu bufumbo nteredde waba lwema ofuse Amuza Amuza mukyamulaba Amuza ali eri waka asiika mukyere tugambe nti bakabasajja banyuma bino biri ddala alaali bitu bya bbeeyi kuki era kunyirira okulaba sente wideya manne wi amu kanka opeya tulina kyoyinza kutugamba simayisi baleekaana ndeekaanira wali segeera toddawo n'onyoma ssebo waleti nsanyufu emirimu gy'awaka zino za bumonde zino za nnyaanya zino za kisaagala nnyiri za ddala jati nze agula enju byawaka sajja omwava nti bwabeera